Kale mwebale nnyo kugenda maaso n'okubanga osubscribinga n'okubanga otugoberera Trust Media Uganda saako ne waswa YouTube channel. Mwebale nnyo tubabuzaako ne tubalamusaako mena gye musinzirira. Twambale bannaffe aba Biva Organic ku Accessibility bakola kukujjanjaba abantu. Gende ofuna obujjanjabi bwekwetaagisa ddala abeetaaga amaanyi g'ekisajja wake up call ejja kukolera. Sebo oganira gamala. Mwagalisa. Ene ngalabi kakasiza wegali. Ngalabi. Ngalabi. Okakasiza. Dakika ngatale banga. Ngalabi. Baizo okuza eba manyinga Calvin ngalabi. Wabula abasajja ababiva banne balize nnyo. Yes. Balina omuntu bungi obukola menu. Sigamba nti manyinga kisajja gokka. Wabula n'obwokunywa. Obwokunywa bwabo. Balina kuno bw'abakyala b'embuto bo bwa radio. Yes. Zimayi biti biki. Beetroot. Obukola bulungi. Otukoledde. Balina n'obw'emichungwa. Yes. Nze munyamba wagira nnyo. Ate n'ombugula wala mbugula Lugazi n'embolete Kampala. Agamawulire agawulidde bulungi. Kale. Calvin. Obulamu bulungi? Ndi bulungi. Calvin Cares egamba ki? Tubeerawo mpola mpola. Okay. Kulante emirimu tujje kusoosowaza. Funa bulungi nnyo. Ate nja atandikire wano wennyini. Ensonga ziviridde zino. Zirwa. Ensonga z'ababloga. Bannamawulire. Nakolera ebikyali amusajja w'ejjo. Komera nga bimutwala bubi nnyo. President wa muba blog. Okay. President wani? Wa muba blog wagamba. Wagamba. Tewada. The association sigirimu. Naye nze siri bloga. Baji tulemesa. Nze siri bloga. Okay. Nze ndi analyst. Yakatandika wano following ensonga zino. Tuli ku media. Kuva Friday nga kusuna yeri sama holiday. Bamutumidde amanya president wa disciplinary committee. Omwesasa genebera. Suno okuzuka kumasha n'akwata abasajja KZ ako wakwa n'abasigaye n'abaganda. Obumu yabugyewo mukulawo. Naye wise suna bw'aba yavuddeyo mu mbeera eyo nze muwagira. Abantu abo abayimbi bateekamu nnyo okubeera kye bali. Naye n'olaba omuvubuka bamuwadde omulimu ku TV ewiiki emu ayagala okwonoona byonna ate nga tebateekamu. Olaba oli n'afuminga kabulogo page n'ayagala okumenyaamenya omuntu by'ataddemu essente nnyingi. Abaana bamugamba nti ekyobugagga yina kimungatta. Anti kyenkugamba otunuulira n'agamba ye Suuna ekyobugagga wadde alina kimungatto. Naye bw'otunuulira erinnya Suuna kyalitaddemu naawe amwogerako kyotaddemu omusajja omuvaako ffenna tukimanyi osobola okuyimba n'okeera n'ogwa. Okitegeera osobola okukuba hiiti wano n'okeera n'okola ki n'ovaako. Naye tekyandibadde kirungi muntu kumujjukiza kugwa kuba oba omuntu tokyalinga buli omuntu lwagwa. Bannamawulire bano bayitawo nnyo bayitawo. Omuntu bw'aba agudde okitegedde si kirungi ate kutandika kumusongamu. Suuna ffenna tukirize takyalina luyimba luliko. Naye ate bwe nkimugamba direct ni munne tokyalina luyimba luliko oba omuntu okyalinga ng'omuntu eyaliko star. Bannamawulire bano beetaaga okusomesa ennyo ne batakola damages. Okitegeera kuba bw'otunuulira ng'akakasajja ka Keisi bugenda ne bufuna omulimu ku TV talina nakyatobye nakyo mu nsi singa naye kali yasooka kugiteekamu ssente. Kuba kyemmanyi Keisi addayo kusoma kuba amasomero tegaliiwo addayo kusoma okufuna empapula entuufu ez'obunnamawulire. Naye nabo singa basooka teekako ssente emmanya kuba TV ze zibafuula kye bali naye ne bakozesa platforms ezo batandika okwolona amanya g'abantu. Omuyimbi kabeere nga yakola atyo okuleka ng'akoze ensasagga Atingoza ekibuzo. Tetubagambe ng'akola okuba. Ani kyenkubuulira tekiba kyakusuula kuba muba mupromotinga mupromoti naye omuntu omwogeddeko otya. Otegeera mulimu engeri gye boogera ku bantu nga naawe olabira ddala engeri eyo tesaanidde teri professional. For example, kitegeeza ondo bigoberera. Yes, mbadde mbiraba nnyo. Kawogoza kikola byokka. Omuntu n'akyaza omuntu n'omugamba ebintu n'ebyotalinaako omutwe n'amagulu n'ogera naye mu ngeri etamuwa respect. Tolina moral authority yonna gwe Keisi wajuwinga na muyimbi oba kugaana kukiriziganya n'ekyo kyagambye mu music industry kuba toli muyimbi. Njagala nnyo enkola eri ey'omuntu agamba nti waliwo ekisobye kyekino ne baleeta ekisobye ne baleeta ne sayidi y'omuyimbi. Naye bw'obulenzi babuwa emirimu ku ma-TV ne budde ne bukolokota omuntu temumuwadde na space kwewozaako ne kwogera kino ne kwogera kiri. Twagala abantu aboogera ebintu nga biriko evidence. Okitegeera bulungi? Twagala abantu aboogera ebintu nga biriko evidence. Naye kati mbuuzaamu. Suuna teyayiseewo nnyo. Abaana be bayiseewo.
abaana balina okumanya tuli mu nsi erina amateeka okwogera kalebule musango kuba olwaleero abantu bangi aboogera kalebule oli asobola okukola ka vidiyo olw'okuba akimanyi nti mu Uganda osobola okwogera byonna byoyagala n'otambula nabyo n'ogenda olw'okuba akimanyi tolina kyogenda mukola omuntu n'avaayo neyeevula naawe nnyo obujulizi n'akwesibako ku kintu ekitali na kituufu naye olw'okuba akimanyi nti agenda ne byayogedde nga bwazze oyo n'akufuula mugano ayina engende kampala kuno otegeera kuba kimanyi temulina kyemusobola mukola ki so enkola ey'okusuula abantu si kirungi era Isima nabadde naye mu kaduukulu wali ne mugamba oli mukwano gwange oli muganda wange oli buli kimu kyonna nze nkulabanga oli taata wange kuba otuuse emyaka ezinzaala naye ensonga ya kalebule si ntuufu abantu bavuga nti eribadde akagira bibanja ni ali kukwalira bigambo era natutte obudde ne mubuulirira nga Isima ne muganda godde emyaka oli mu 67 gyakusala naye manya okitegedde ne mugamba oli mukwano gwange naye ekyakalebule si kituufu at least obudde buno mwamumaze nga muli mu digital marketing kati kyayogerako mutandika okulanga emigaati ku online mutandika okulanga ebikajjo mukwate mwanyi Uganda zerimye okitegeera biki bye mutunda dani okuddaawo okutandika okudistroyinga abantu bajja basiba era nakuge nti guno gwakulidde era gwakukutte toyinza kuddako musajja n'otandika kumulangira namaanyi gakisajja na bulogo kwata muloga wamulaga otya yes wadde nga bano mikwano gyaffe naye ensonga entuufu zirina okubaawo mukisussa nnyo muyitawo nnyo era ninda lwe balikwata embwa yakaye bagikube munda nze nkubuulira abantu bano bakitussa nnyo oba olw'okuba ayagala platform olw'okuba ayagala okwogera ayogera ne byatamanyi abantu bano bemuyita babazze balinwesaza abazze kati ba sort of kayeba small access bwotundira industry yaffe weyimiridde ogalabira ku TV ngolabe baliko industry bagitadde luddawa anti kyenkubuulira omuntu ne mukwata industry kati baleeta abantu olw'okuba oli asobola ennyo okuleekaana n'obutakye byayogedde naye nga talina bumanyirivu ku kikyayogerako kati kayayogere ki ayogere ki kyali successful nakyo wano mu Uganda mbuulira ki alina luyimba ki olinayo lwomanyi ze batendereze zize mu kyaki kati omuntu ngoyo talina kyatugamba bajudisi babire gye bali leka bajje batuwa advice mu music mu ngeri yonna gye bali bannadujja gye bali atirisi bakire bajja abali bakubye ku hit neno olaba media nga tebawa attention erese engalabize emitwe eziwaawala obuwaawazi wano era suna nze namuwagidde nnyo ekyokubasiba era muganda wange nageze ne mulaba ne mugamba ekituufu kyennyini bino tubyesonyiwe bwe tunaaba tunaagenda mu maaso koze ekintu tukitta busi babula okuba basobola okukwata obusene ne bafacilitate nga bano bavubuka bannaabo abamawulire ne balyoka bafuuka ekizibu music industry toli muyimbi naye oyogera ku bayimbi bagamba ki simanyi kyebaba batugamba atubuulire bonna abo abawa opinion ku bayimbi twetagayo programs ng'amawanga amalala bwe gali nga buli kimu kye boogerako waliwo abantu abaddala abakyogerako kyandinyumidde nnyo nga muyimbi yasabudde muyimbi munne kuba yamanyi music bwakola ki bwazitowa ne bwe bamupromotinga naye oli eri tonatandika dde okweyambaza wadde empale wadde nga tonaawe ovuma muyimbi okitegera tukkiriza yagwa naye ekyo si issue buli muntu yenna gwako okitegera bulungi gwe wakava mu kyalo gamba kinaawe kyekiseera kyo kijja tuuka nga kakativi ke bakuwadde okukolako tokyakaliko olinga obukambwe nnyo eri bannamawulire bano ate nga naye bakuyambeko okuzimba anti kati kankubuulire kino ngeri kinga njogera kalebule abakuyambye okuzimba wali owulidde ekyenjogera olinaga nti si kituufu ndobyulire wali owulidde ekyenjogera nolinaga nti si kituufu njagala nnyo omuntu anzimbe mu kituufu si ekyokulengeza abantu n'ebitali bituufu njagala nnyo ensobi eyakoleddwa ng'eriko n'evidensi okitegera naye gwe toyinza kudda ku musajja munno okutandika kumunengeza buli maawa nga tomujjanga muukompale gwe n'otandika okubudisikulaimbinga njagala nnyo ebintu nga biri mu mitendera mbuuzayo ekibuuzo kimu abantu babadde bakuleminga bagamba nti omukisa gaali ogw'okuteesa ne batasobola kuteesa olowooza ani yalema okuteesa ne munne ate kati kankubuulire era malala g'abaana bavubuka suna akugambye nkuwaabidde okunjogerako kalebule kozi suna ate nze nkuwaabire era nkunoonye
era Kaizi yasigala avolani Suna. Bambuza Suna no yakuwabide Suna yani. Olaba malala ago. Bana bavubuka babawadde emirimu ne balowooza nti banene nnyo okusinga emirimu gye balina okukola. Okitegera nze n'okunzikiriza nkukkiriza okunjogerako nze nganze gwe bawadde omulimu nga TV ekusasula. Mba nkuyambye nnyo gwe okubeeza ku kaaliyayo. Kankubuuza kibuuzo. Ku bannamawulire n'abayimbi ani akola industry? Abayimbi be bagikola tebabangako bannamawulire. Ate gye tulaga ennyo oluyimba gwe ne bw'ogaana okuluzannya oluyimba hiiti eba hiiti. Ekisooka abo bannamawulire boolaba baakwata industry ebiseera biri ne bagikonya bo ne balowooza nti bw'otatwalira DJ kuyimba lukuba ku TV terujja kutambula. Ne batuulira ebitone by'abaana olw'okuba talina series facilitating wall ne baleeta abantu bo be balowooza nti be bakola ki owulira ekya Fast 31 n'owulira nti Bebe Cool Bobi Wine Chameleon waliwo ababaguluminga okitegera n'owulira abantu abagulumingibwa wano nti be bafacilitate nga tebakyalina na music bwemba muga nti abo abatakyalina music be basinga mu industry ya Uganda ekitegeeza tujjeyo abakadde bonna ne bajja Ladi Kiweewa nabo tuleete buli yayimbako yenna n'agwa tumuwe ennamba ku topu. Tuyina muŋŋamba ne mutakyalina music olwaleero abantu abalina music obalaba. Genda ku TikTok olaba abaana ba Vinka, olaba abaana ba Johnny Black, olaba abaana baleese music. Baleese music. Naye teboogerwako olw'okuba bannamawulire bo balina be bagulumingawo abawawe ssente. Fast 3. Tujjeyo ne bali bagundi. Bonna abayimbako ne bagwa bonna abali eyo tubawe ebifo. Kati mbuzaamu enkolagana y'abannamawulire n'abayimbi engenda okusaanawo nga industry bw'ino tambulira era bannamawulire baagala tuboycotting music wa Suna n'ebisigalidde. Akaseera kano twandikoze eki? Anti kati labayo abaana bali mu kkomera. Anti kati kyenkubuulira teri yayagaliza muntu kkomera naye amateeka bwe gagamba bannamawulire mukisusa. Siwulirangayo muyimbi alengeza bannamawulire Natujoga. Muchi. Mundeje tuyana. Muchi. Ogali mugajja nkukyazeeko. Yebulankanye sawa 4. Munabula obibi okuta ku saa 2. Nakwataniga ku saa 3. Ati kati yanche nkubulira kye kino. Muyimbi ne munnamawulire ali munene nze ndi munnakitone. Of course muyimbi. Ye muyimbi munene nze ndi munnakitone. Goli muchi omuyimbi munnamawulire bamuyita batya munnamawulire. Gugonze ndi munnakitone oli munnamawulire za kuwa content. Otegera wana bayimbi beetaga respect. Waliwo abantu abannamawulire n'ababoogera obwogezi. Mulimu abannamawulire ng'agikola nga professional n'ababoonoona obwonooni. Toyimbangako oli mu kulengeza abasajja bamenyeka ne music waabwe. Abasajja basula tebeebase gwe okuteeka music ku mmeeza mwaka ku mwaka ne bw'oba wali otaddeko oluyimba lumu ne lukola hiti gwe tomanyi kyekitegeeza. Naye ovudde eri olw'okuba ofunye akalimu oli ku TV ey'amaanyi n'otandika okulengeza buli omu n'otandika okuvurugavuruga nga ennyimba bwe zitaanyumye na biki. Naye nga tolina content yenna gw'okuliyetinga Uganda wano okuleka okwasamira abantu. Tukole tutya okutereza industry kati? Abantu abayimbi babeere professional. Abannamawulire babeere professional. Ate bamanye nti industry balina kugibeezaawo si kugyonoona. Okwogera obuziina bwange kitegeeza ki? Ani ataloga? Tugambe nti kale Suna mulogo kipya nnyo gwe Kaizi ewammwe tunoonye kuba ewammwe bonna tekuli balogo. Naawe mwennyini oyinza n'okuba oli mulogo. So okugamba abantu nti oli mulogo ki? Music. Okuloga kyange private. Sigerangako kukitunda. So bw'ovaayo n'ogamba nti ndoga so what? Nze Abannayuganda mbaguza music baba bamuganye. Ekyokuloga kyange eyinza okuba yenzikiriza yange. Yes, njagala bakazi bakulu. Gwe Kaizi tukunoonyerezeeko ne munno tubanoonyerezeeko. Eriyo omukazi omukulu ayinza okukwana gwe n'ogaana ng'ayina ssente. Ng'olya kimu ate onywa kinywe. So abantu bano baba mu mbeereza banywa buugi bwe bali ekyemisana n'ekyeggulo. Oyo Kaizi oyo Kaizi akwaliwo omukazi ayinza okakwana ne kagaana. Mbuuza aliwo omukazi ayinza okakwana ne kagaana. Kati obeera otya ku TV n'olangira musajja muno nti ayagala bakazi bakulu.
olya kimwato onywa kinywa aliyo omukazi gwoyinza okugana nga alina essente ategeeza buugi buugi bali mu buugi bafuna za buugi waliwo omukazi ayinza okukwanako eyizo oyo n'agaana nga alina essente okitegeera so Suna tatakerangako kutugamba nti wabakazi okitegeera era si kyekimufudde Suna bw'aba talina music nga musobola kwogera ku luyimba ne musajja ayimbye oluyimba bweru ne bweruti ene mukiveeko kuba eri private life ye kati embuuza bukalono kulwa ku TV business tukozesa kuba yeekuwa omulimu yagala content olowooza TV ezibakozesa abaana teziraza obunafu abaana bayiseewo nnyo Tegala lifuuka etteeka ate kyenkugamba lifuuka etteeka bw'ova eryo gye n'entalo zo ku muyimbi bakusibenga ggwe kigenda kuva ku bayimbi osange eggwanga eri ku Calvin Kayanja pulezidenti wa Bankuba kyeyogerera ate bibeerayo okolito ogijjawo enjogerako ne bw'oba oyina Facebook account era nagenda kubasuubinga bibaako okwene kiri ekyakagulawo aka account kyagala bafolowa kikundi kyeyakoze Suna kati mugane nga tumanyira bumanyizi mu buli mwatu ate kugamba amateeka weegali ate Suna etteeka yeyalibaze ye yagazuukusiza buzuukusa naye nga naawe bw'okitunuulira bw'obuuza kiki kye mwabadde mwogera ku pulogulaamu ki nti ya nnyimba ekibadde kikugamba ne musajja ayagala bakazi bakulu nakyo kiri mu nnyimba zayimba oba kiri mu DJ yakikuba mu ndongo so waliwo embeera y'obuntu ng'obuntu oli okubeera omuyimbi tekirina kyanjawulo njo kyekimufuula asigala muntu naye bw'aba atadde music ku mmeeza ekyo kimu gwe tuba twogerako olwaliro mwe muba muguruminga olw'okuba ababebekulu Bobi Wine ne Chameleone babawa essente mubafuube bannabawono paka ku tere n'abayimbi wano abaana bakubye ennyimba tetulabangayo gwe mubageraageranyako bo baabawaki olina kyoyinza okuŋŋamba okwaliwo oluyimba lwa Chameleone babebekulu oba Bobi Wine olutambula abaana bakubye music waabwe abayimbi babayitako dda ne toyinza bawulirayo mu number 1 nekiri ne bakibuuza wanaani asinga okuyimba ng'ogyeko Bobi Wine bebekulu olwo Chameleone yaddako ne tukubuuza balina music ki abaana bakubye ennyimba tetubeera gye tulire tunywera bbiya towulirayo na nnyimba z'aba Chameleone aba bebekulu oziwulirawa nziwulira ku kitimba ani kyenkubuulira oziwulirawa so nze njagala music industry balansinga serimu kyekubiira olw'okuba nti amawulire g'amawulire gaagala ovuga ekintu kyago nga bwe gakivuga bebekulu bw'aba akubye oluyimba nti yakubye oluyimba yaliko Chameleone bw'aba aluleese nti oluyimba lwe lukola ki bebekulu bw'aba aluleese oba Bobi Wine nti oluyimba we luli naye bwe toyinza teeka abantu mu position nga baba batalivaawo okimanyi nti bebekulu oba Chameleone ne bw'aba takubye oluyimba asigala enamba 1 nange byansobera so bwe kyandibadde so badijje ne bano bafeeke promoters badominating ekintu kino ne bakivuga mu ngeri gye baagala naye olwaleero kati tulina network kinakyusaamu olwo kyeyakoze Suna kubeera disciplinary president olowooza empisa zinakoma mu bannamawulire obwa professional sina mpisa budde okusuubira okudda oba kigenda kwogera okwonone ye basibeyo n'abalala singa banaakwatayo balala basatu kati mbuuza mu Suna kigenda mulekawo Suna nga ye ate era tekinawe kimuteeka wani tubadde tugamba nga tebamwogerako aliwa Suna katukyogere bwe tuti nga bwe mbagambe nti yagwa musical so bw'aba teyabasibye yandibadde azuukira kati yasaddaasa obulamu bwe kula industry wanu bw'anaaba ne iti era tujja giwuliriza fe ojja kuba mu ndongo tugambe dijje tuwa akayimba ka Suna naffe tujja kuboycottinga TV olw'otubuta ku banyimba z'abantu baffe twakaboycottinga TV meka ne badijje ne bapromota bwabuta ku banyimba za bebekulu eza bebekulu wanu tunuulira bebekulu gwe ne bwoba omuhetinga ne bwoba omubiifinga otya yo music olinamu kubalwa mpaka kuba abawagizi bamusaba so gwe bw'ogamba nti baboycottinga Suna nze nkwadivaizinga kuba